ekikulu Kafeero yalina ekintu kimu nga tayagala kuba na ssente za cash. Awo alinganze. Obona nawe bakuyita Kafeero. Obona nange erika nyinzo ba beze ku dieni. Bwe tuba tulina ebintu ssente ezifunise. Yes. Zitetakanyizibwawo zino zigenda kukola ki? Ne mutima wali ogambye okugula kino. Yogambye ne ziggwawo. Naye byembinga n'abaana ba Land Road ate basula ku mizigo egyo. Kati Kafeero yajjanga ekironga ajja buli lunaku. Naye nga buli okumanya Kafeero yali ayanywa. Naye bannange omwana Mungu amuwummuze mirembe. Tewali lwe yajja n'akonkona wa mukazi we. Nga buli lwajja akonkona walala. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Nyumya off camera ninga abantu bandyagadde obimanya. Njakadde nnyo okunyumirwa oba bulamu bw'omugenzi yenga akyali mulamu. Bigambo ki oba bintu ki engeri yali abirabamu bino wammanga kojja biyinza okubeera nga kuggwe kyakusanyusa tekyakusanyusa anything azongazi y'omugenzi wetu yakitwalanga. Tugenda tunula ku by'obufuzi. Po Kafeero mu myaka gye gyetutumu egyo yabiyimbiranga ebyobufuzi yabirabanga atya? Nze katola bwe njogera nze ne byobufuzi nakabibeeramuko nenjogera n'olowooza nti oba ali wa side oba gwa ku side. Kafeero yali tabyagalira ddala obulamu bwe paka lwe yava mu nsi nga tabyagala era nga tabyesembereza. Teyayimbako luyimba lwonna luddaawo ku byabufuzi liruwaana ku byabufuzi yali tabyagala. Anti yagamba nti omanyi bw'oyimba oluyimba nga lwa byabufuzi ate eriyo abantu abanyumirwa ennyo ennyimba naye nga si bannabyabufuzi, nebeerayo n'abantu abanyumirwa ennyo ennyimba nga si ba kibiina ky'oyimbye luyimba oba ky'oyimbidde luyimba. Abo bwegobyeko shoyo bobona agitimba tebajja kujja. Ekyokubiri nze saagala bannabyabufuzi bamanyiira bakuteekako ekkomo nti gundi mbadde njala kujja naye oba gundi gyali sijja kujja. Kitegeera gundi tukola kino ate tukola kino. Mbaagala nnyo n'okufuuka ate bannannyini kampuni mu kampuni yo. Omanyi kati nze sibyagala. Era ojja kulaba waliwo n'omuyimbi omulala bamuyita Papa Moy. Moses Matovu naye tabyagala. Embeera za Kafeero zonna Papa Moy oyo Moses Matovu embeera gy'atambuliramu tayagala byabufuzi mu music we. Kuba yakuba music kusanyusa oba oli wa kibiina kyo oba wa kibiina ki oba oli wa ddiini kyo oba oli wa ki. Kati Pawulo naye bwe yali nga tayagala bintu bimala ku balala mirembe nga naye bw'atagala bimumalako mirembe gye. Era Kafeero teyabeerako awo nti alina omuntu nti bali awo nti politician oba abo bonna teyabeera nabo nga bikuba mwagala bwagazi lwawo bigambo bimuvaamu. Sirina ku byobufuzi kyenyinza nakwogera kisinga awo. Nga bano abantu bwe tujja ntugamba nti gundi kati ali mu laleeza gundi oba gundi awagiro wonna paka lwe yafa laleezi zaabangayo. Ng'era abantu bandyagadde okuba bamuleeta ayimbe ku shows. Kati ng'akaluko mmeka kyenda mmeka? Akaabo wonna bonna 9 mu mukaaga yaliwo. 9 mu 6 yaliwo yes. Neti yayimba nga tasobola kuyimba. 2 yaliwo. 2 mukaaga yaliwo.
naye bonna teyagiramu kati nga tewali nsonga lwaki akola ki abeera mu bintu bwebityo era nga neobeera netakugamba kusikiriza kojjanga benabeera negamba naye mulundi guno omwami oyo tayagalira sina na lunaku lwenabuulirako okujjako okugamba nti agasajja tegatukuba emiggo agasajja tegatukola bwe tusinga nga tusanze oba abasirikale nga bakambwe kyekyoka kyayinza okugamba ate oba oluyimba lwe yayimbirako ekintu ekiyingiramu abo basirikale biki baluyita driver yagamba nti kale mazima ne musajja mukulu ono ow'emikono emyeru atunula kyamuli oli avuze ettima tamutunulidde tamunyeganako kyekyokka tamufaako ebisigadde ate oba waliwo oluyimba olwali mu conflict naki era bwe yaluyimba n'atuuka ekiseera n'aluta baluyitanga ekijjankunendere lwalimu nga bali balowooza nti bayogeddeko ne batandika omwambalira ne baagala bamuvume nga bamusanga baagala kwegajambula naye olwokuba nti omanye ate yali muzibu nnyo Kafeero ng'amanye ate okusuula omukono nga mwangu nnyo abatamutegeera mu busirise bwe yali ayanguwa okusuula omukono naye ate tatuuka kubasudde basudde ye yali avumala akola ki naakola ki naye ate yali omwangu w'okkuba yali ate kasozi kati omusirikale wa poliisi toyinza nga toyimiriza kasozi bino byebayimiriza traffic byeyimiriza nga ogenda n'omugamba nti dda wali sparking wali namugamba nti twaki nti anti toyina pamiti kati bwe mba sirina pamiti emmotoka lwaki gyoyagala mpakinge wali emmotoka ye erina buzibu kintu tewali kati ate lwaki gyoyagala mpakinge lwaki sinze gwogamba nze mba nzira wooyagala yali wakibuli nakuba yakuba omusajja oluyi n'atandika okubaza saluti yekka ng'alowooza nti amukubye munene kati Kafeero yali tabyagala ye tayagala byabufuzi nga tabyesembereza nga tabiyingiramu ne bwalaba obulabi nga tubaviira abo babaako ne byebanoonya so nga ate yali sitanga bw'amaanyi ng'ate era n'ab'ebyobufuzi bandyagadde nnyo olwa namba gye yalina ekizibu kibo Kafeero nga tosobola kuva eno n'omala gamutuukirira yogera ne gundi eno yogera ne Simon oba yogera ne Kizito ng'akutadde nga tayagala kwesembereza bantu ye ng'omugjeewa abantu abasinga kyobulaba baali Kafeero tebamumanyi ng'omuntu kati bwebuti Kafeero aba wagenda kukolera nga yatuuse edda anywa ng'alina we yeekukumye ali mabega eyo mu kizimbe munaakolera atudde eyo anywa oba ng'alina ebbaala ng'agituddemu ali omwanywa ne gundi muni bwe yabanga azze bisirikirwa nga balina wamutuuzizza nga bw'aba atanywawo ng'atudde ng'omanya nti yeebase nga yeebaka ku mufaliso we muba mugenzi atambula nagwo emifaliso nga ne bwaba teyatambudde nagwo ye nga tatambula nagwo nga abamulabirira weebali abamanyi nti bwagira bati awummula omugenzi ttatu yakola ku kositimu ze ng'oyo ndagire gwe tuyita first daughter waffe nga ayala wali akalirike bulungi ngono ajje era nga mubeere nagira ngenze wali wa daughter kwebaka akimanyi yatedde enteekateeka gyeri oli omwana yali yategeera mukama we nga yebaka ate obanga Kafeero twabeeranga we tubadde ngamba ni owayo nze ndaze eno oli ludda waate mugamba nti oba mbadde nkyali eno ku Nanka ku leediyo wenaabuze nga tondaba ng'omanya ndi wa first daughter neebase nga ne mukyala wa mugamba nti ndi eno wandagire era gundi mu bantu nabyo be yayagala ennyo bisirikira yayagala nnyo omuwala oyo ndagire kubanga yalinga amukuumira nnyo bba nga bba bw'abeera ewuwe abeera comfortable nga buli kimu kyonna embeera kulya kukola ki nga ajja kukikola ajja mugirira mufumbiranga bw'abeeyagala kuba kujja ndagire nga simulaba bw'ayogera ku kintu kyonna okugjako nga abo bonna bonna bajja kwogera luvannyuma lwa tubanoonyeza bunoonya mbeera nabo naye olwabino ebiriwo babo tebasobola kuddamu kwerega bantu bajja bye baatandika okulaba wala bye baatandika okwogera nga twogedde ku ngeri gye baziikulamu omuntu
nga batantekoza nti kojja kakati baali ne gundi ne bateekako bino kakati n'obuuza nti gwe ataasobola nagenda kuziika gwe walaba bateekayo ddagala wategeera otya nti ebiri ati ebyo we tugambidde nti tusaasirira abantu bwe bulamu yali tayagala bintu tayagala byabufuzi tayagala na byese era teyabyagalako kojja ndowooza muti yandibadde lesoni mu bali abayimbi baffe era kati abayimbi waliwo n'olutalo kati olwabaluseewo era lubaluseewo lwa byabufuzi ojja kulaba omwami gundi omwana ono Kingisa ali awo batunkana na byabufuzi omu ate minisita ekitali kirungi so ng'omuyimbi teyandibadde mwezo ntalo naye ate nano weewuunya n'omukulu nga minisita omulamba oba kusanga nga muwanyisiganya ebisongovu n'omwana omuyimbi ate nga gwe tukusuubira nti gavumenti egenda okukulonda nga ekusuubira okuba nti abantu obabuulira polisi ezizaayo n'enkola zonna zoyagala gavumenti etambuliremu so si kubiisanya na muntu oliko okubiisana naki si kirungi wadde nga n'oli naye byakola naye era si birungi okuvuma ki oba yamuvumye oba ki sina bubiwulirako oba sandyagadde kuwulira bintu binyiiza omu nga bimunyiiza nga n'omulala bimunyiiza kuba bwona akomenti nga buli omu ajja kiwulira buli naye nga nze nkyogera kati nga munnayuganda ali concerned nti omuntu nga gundi nga minisita teyandibadde mu ntalotalo ate oba ogoyinze cheap oba wekkakanyiza nnyo kubanga omuntu kati manyi kyolina okumanya nti omuyimbi ye abamuwagira ba levels ez'enjawulo ezaabwe era n'entegeera olaba nti ye bw'ategeera abantu be bonna bwe bategeera bwe boogera bw'agamba nti kino tekisaanuna nkola gwe tolina bw'oyinza bamatiza bamugoberera bagamba gundi waffe tasobya olina okumanya nti ye bw'anaalekerawo okuba sita era abantu babamuwagira bajja kusigalawo nga bayebo naye ate nga gwe onaasigala singa ova kuba minisita leero ababadde bakuli emabega bakuwaga bonna bajja kusigulira ekyokubiri bw'onaamaliriza nga ovudde mu buvuyo obwo ne wayita emyaka ebiri abantu bajja kuba nga bakyakulaba ng'omulabe w'oli kituufu so nga ate ye ono omulenzi bajja kuba tebamukyamulaba kubajja kubayo oluyimba olunyuma ate n'abantu bo nabo bazinire ku olwo sinakindi naawe wenyini otandika okugenda mu binyumu byakoze ng'owulira olina kikubulako so kojja mu bufunze it is a life lesson eri abayimbi baffe ebyobufuzi mwandibadde ng'omuntu omutuufu obiteeke bali ensonga b'oyimbira ate ba bibiina bino eby'enjawulo amadiini ga njawulo bw'oba oyimba toyimbira ddiini toyimbira kibiina toyimbira kika toyimbira ggwanga oba nyimbira basooka zinyimbira bano bw'oba oyimba oyimba ennyimba ng'oziyimbira bannansi abanaazinyumira ne bazifunamu ekyokuyiga era ne bw'oba nga oyimba bw'oti kyoba okola kuba kussa ttaffaali ku ggwanga bwe linaatambula kakati gwe gwoba osigalidde okuba nti otunuulirwa abantu abalala ate ekintu ekiri mu bintu ebyo balowooza nti omuyimbi kyo yakiyimbako era bwawulira ekyo gundi yakiyimbako kitegeeza omuyimbi kyayogera aba mulanzi alagula kati bw'anaayimba bw'onaadda mu kwerega n'omuyimbi ajja kulanga amagenda go ajja kuyimba ku ŋŋendayo oba enfaayo katonda era ate amuwulire kuba ebintu byonna byonna katonda abayimbi bebayimbako abiwulira n'abireeta ne mulyoka mujjukira oluyimba oyo omuyimbi bwe yayimba ku kintu ekyo kojja politikale tutegedde omugenzi ye yali kusaidi yagambye nga bw'ogambye yali teyesembereza yadde bwe tugenda mu economic discipline oba enneeyisa y'ebyenfuna enneeyisa mu byenfuna mukwano gw'oyo yali atya kuba kigazimu naye ekyo n'engeri gyonna okisimamu ekikulu Kafeero yalina ekintu kimu nga tayagala kuba na ssente za kashi awo alinganze obona nawe bakuyita Kafeero oba nange nyinza oba bayinza ku dyeni bwe tuba tulina ebintu ssente ezifunise
zitetakanyizibwawo nti zino zigenda kukola ki ne muti wali ogambye okugula kino ne ziggwawo ne wasigalawo zakulabirira famire ye. Nti tugambye ofunayo gita esinga ku zino mu byali asinga okwagala byuma kuba biramu ng'omuntu era akola ku byuma nti ono yategeka ebyuma gwe tuyita technician. Yes. Nga motivation ye yanjawulo. I know. Nga olina engeri gyamu treatment gyamuyisaamu engeri gyamisaamu ng'ekyokuluma ku balala. Ekyokubiri nga yali asukkulumya nnyo omulimu. Okay. Nti nze yansasula banali mutendesi. Nansasula nentuuka n'okuvaawo ng'akyansasula kubanga yali akyafuna mu bye nakola. Namubuuza era nabuuza ku nti okyasasula zaaki anti mu 1998 ne mukama naye Pawulo anti nakyenkubuuza nalekerawo okugira sikyakola naawe naye ate sente abantu balirowooza omuntu bw'asimba omuti oba bw'asimba omuyembe tagulyako poolo lwagusimbye agulyako paka lwe gulikola ki bwe gulikala kakati nze munnange okuva lwe twatandika ebintu okukola training. Yes. Abaana nga bo balaba gwe abavuma balaba oli mukambwe naye ate nze nali nkifunamu ate nyongera kifunamu buli lukya. So bwensigala nga nkusasula ssente ezo sirina kyenfiirwa era sirina nsobi gye mba nkoze era kyova olaba buli gundi gye mbadde nkola mbagamanize yafa simubanja waliwo oli yali ambuuza nti abantu mutera nnyo okutabuka abadde bakolagana ne bagundi banene bombadde abadde abatendesi oba bamaneja mugenda okwawukana n'abantu nga mukola ki kama nafa sibanja sirina wadde wasasulwa ne bwe nagamba nga nti zino naziteekamu okukola kino zaali zakuddizibwa mu budde ate neweewuunya kafeero talaba ku ssente za kibiina katenda kafeero ayitali kulaba ku ssente ezo zirabako bw'ati nti rero tukoze bweziti ziriwa nazireeta nazikwatako bw'ati nga bazireese nga Namatovu aleese eddiiro ezo zeyaleeta nsava nakuba ssente yasitulanga ceeke najja nazo oba n'abajaali Namatovu n'abugamba nti nzijjeeyo ngitukole ntya tigitwale ku akawunti bweti ne ssente ezo ezaava mu dipo naziggala nazo yazireeta bukolokolo nti ssente ziizino sikutekedde zivudde mu dipo naziggala nga takikkiriza teyaddamu kunyega kigundi kubisirikirwa kukikwata ku ssente n'agamba nti kati omukazi gwe baakuza omulabi eyakuzibwa omukazi gwe baakuza omulabi wampa omukazi ekigambo kimu bibiri ng'asirikawo ecupa yamubeeranga ku kiddo yali akakwata ati nanyogoze yabeeranga gundi ng'akwata eko kagundi kakwota n'atotobaza amawuggwe kojja olina sole gye waŋŋamba ku ssente ezakuweebwako omukulu n'azeerera n'omugabo waayo ssente zewampa kati ezo nazijja mu kampuni baali bagiyita Ametico ye yagula teepu bagiyita tulera birerya yasooka ogigula kati ne tulyoka ate tugiguza HK kati yalemererwa okumalayo ssente kati nembeera ne ssente ezo nembeera nazo wiiki namba nemugamba naye gwe lwaki ondeetera ebizibu lwaki ondekera ssente zo ate kamotoka kendimu kakadde kazibu ssente zolina mpitirivu nambuuza ziriwa zonna nemugamba nti ssente zetwajja ewa Ameti Company wazindekera
nze nzirina tie nze nali ndowooza bazaagwa wa nazitwala mu Greenland wangi ngamba nti nazitwala mu Greenland era nenzitwala mu Greenland ati yali musajja kuba ensimbi teyalulunkaniranga yo gwe njagala waveeyo omuntu omu agambe nti Kafeero yandyaza amaanyi nti oba namukolera kyonna n'atansasula oyo aveeyo yali talina mululu gwa ssente yali talina mululu gwa ssente ensonga lwaki nga buli omu amukwasaganya mu mbeera gy'ateeka omukwasaganya nga bw'aba agenda kukwasaganya gamba nti genda olabe Kizito. Yes. Kyova olaba bwe yafuna financial marshal eyabisirikirwa ate n'afuuka wa ttabu. Obulamu bwamwanguyira. Kuba eti yayinanga muntu ano agira atetenkanya nyingiza yazo. N'afuna oyo nga atetenkanya ate nga mwesigwa. Kyova olaba nti yagenda mu maaso mu bintu bingi nnyo. Ebintu byonna byonna ebisinga obungi yabifuna nga amaze bisirikirwa bwe yajja mu bulamu obwo. N'atandika okubeera nga afunye setbacks bbiri emabega z'amukola bubi. Zibayita oba tuziyita si setbacks, tuleme ziyita setbacks, heartbreaks. Heartbreaks. Balimanya emiswiba. Anti. Kati omanya heartbreak emirundi egisinga obungi ebaya wakati wo n'omuntu gw'oyagala. Very true. Kyekisinga okuleeta ekyo kyamuyisa bubi ate n'agenda afunamu n'ekyo ekizibu oluvannyuma ennyo kijafuna eky'abantu okugyeeka naye oluvannyuma twategeera okugyeeka mbwa alina ebisigalira byabafuna ki engeri gye kyajjamu ate ffe era ekyasinga omuluma si lw'abantu kujjaka ekyasinga era si kumuwaayiriza naye ekyasinga omuluma nti bajja taliiwo. Lwaki banninda ne ŋŋenda ebweru ne balyoka bajja? Lwaki tebajjanga wendi? Era bwe bagamba nti baali bakimye bino lwaki ate bagenda na genereeta? Genereeta nayo eba kitundu kya muntu nga yafa ne bamuziika. Ebigendero byali birala. Balina ebigendero ebirala by'oyinza obutamanya. Manye n'ebintu byali bingi nnyo mu nsi ng'abantu bw'aba okuvaayo bw'atya abantu bajja mujjirayo enjala abalala baagala kukwatamuuko. Bakunafuye. Bakukwatamuuko. Naye nga ani gw'onkwatamu muganda wange. So ne abamukwatamu nabo ng'obasaasira. Kubanga gye baakoma okwagala omukwatamu yeeyongera maanyi. Baali baagala n'omuwaako ku butwa. Koje tujja kujjayo mu maaso wali mu sayidi awo. So investments ezasinganga omukyalo ne yazikwotangako. Kuba ye Kafeero kye yakola ye kye yafangako ekya ssente si tekyalinga kikulu gyali. Oyo ekya ssente nga ye nga tatunulayo. Bwangamba ne kali ak'okubeera nti abantu bamuguzanga poloti ng'oli amuguza mu bigambo. N'asasula. Kasita omulagirira nti eri wano. Kati nga ate ebyembi nga ye muntu eyali omwerabize nga so n'akubuuza nti kozi gwani nga takyakujjukira. Kati naawe yamuguza nga takyakujjukira awo yafiirirwa ennyo. Kitegeeza mpoloti mangi abantu ge baatunda. Katonda okujjako ng'aleese bantu nga beesigwa nnyo. Namwesigwa n'agamba bannange. Yangulako. Kati nga bw'olaba gundi bwe yajja n'ekyapa after 16 years. Aliwa. Bisirikirwa. Nga ensi yonna tewali yali akimanyi. Yamugambira mu ddwaliro nti kitwalo kiterese jjajja. I know. Gwe bayita omufere oyo. Nze simanya nti tukola nagambye nti sandyagadde nnyo kuwa abantu budde aboogera ebyo. Kituufu. Oli bw'ayogera nti gundi bisirikirwa yali muyaaye, yali mubbi, yakola kino. Omulekera endowooza. Era ayagala nnyo ssente, oyo saagala kumuwa relevance. Kojja, tulabye financials oba economically mukulu yali yeeyisa atya. Tugenda mu bulamu buno obuli social. Kuba musically twamwogerako nnyo. Musically kwegamba taabirabe ebyo baneddayo olabe episodes nnyingi nga twogera ku ndongo. Tugendeko socially mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kojja, tulinamu kye tuyita eddiini. Mu bulamu bwaffe obujjo eddiini tesobola kubanga esukka okumpi naffe. Kafeero yali atya. Gwe musemberedde ku by'engeri eddiini engeri gye yalimu
nga yo omuntu ne dine katonda we. Oyo yali muyitirivu. Yali muyitirivu. Nga amanyi eddiini. Kafeero yali amanyi eddiini. Byankukuna laki ebyo byakolanga. Toyinza kugamba nti kino oba kyali kyankunala mu kumanya eddiini naye mu byo kye ŋŋamba yali yazaalibwa nga muki mukazi musajja mukatuliki. Yazaalibwa omusajja mukatuliki era yagala nnyo obukatuliki. Nga bwe bukyangalo nga teyatamidde ng'asaba musabi nnyo. Yes. Kafeero talina luyimba lwe yali ayimba nga tayogedde Katonda. Kimunga kiba kizibu okuyimba ennyimba n'atayogera Katonda. Ng'eyitanga Mungu. Yateeka yakyovula yatuuka n'okkuba ennyimba ez'amazuukira. Yayimba oluyimba lw'amazuukira lulungi nnyo buli muntu nakkiriza nti kujja lutambula lutya? Dembe ddembe. Yayimbira muti yayimba nako ne kulima n'agamba nti oli abagambye nti nze ndi mwana wa Katonda gwe n'omugirayo nanka okube emiggo n'okuba. Ne wabaawo n'olulala lwe bagamba nti Yesu mwe yazuukirira ne bakumukomerera naki engeri gye bamukomereramu ne gye yazuukiramu. Luyimba lwa Easter Carol. Balunoonyeeko luta dembe ddembe. Byemwefutubbaza babyefutubbaza dda nnyo, byemwekulumbaza babyekulumbaza dda nnyo. Abalumanya oluyimba olulimu ebigambo bwe bityo. Naate nga si bw'obeeba n'abakatinko. Yali tatinka na ddiini naye nga mukatuliki nnyo Kafeero ye musajja nze okuva lwe natandika omulaba ng'alina sapuli mu bulago. Nga temuva mu bulago. Kujja mwebaza esiba naye ng'ekiro ate bayitako ewajja. Kati nze ebyo ebyekiro si bye njogerako, njogera obulamu bwe namubirabeneramu kuba nange ekiro natambulanga ne ŋŋenda ewange naye nga ye musajja era ekimu ku bintu ebyayonoona obulamu bwe kati nakyo kankikugambe ebyayonoona obulamu bwa Kafeero kubeera mukatuliki, kwagala bukatuliki. Kujja tekyamunoona kitya? Anti kitaawe kubaava ne bakyankalana yamugamba asiramuke n'amugamba nze ndi mukatoliki nzaliddwa mukatoliki. Teyali musiraamu, yali muki? Yali mukatoliki. N'afuna omukazi omukatoliki. Ndowooza ng'alaba nti bw'atasiramuka omukazi amugambe nti teri kya Mikayiri nze okugenda naawe oba kuzaalamu mwana oba ki omala kusiramuka. Yagenda okumala nga bwona atunula ebbali kati booti booli eyo ogenda okuzza amaaso nga bamaze okuntayirira. Mbadde ndi wano ng'oli Wilberforce nga bamumaze ngagamba nti nkuwasa nti osiramuze nti namugamba nti kakati kyengenda okukola n'abaana bange ngenda basiramula bonna. Okukakasa nti nsiramuse n'abaana bange bonna. N'agenda akigamba omuntu omukyamu. Awo agamba Kafeero nti munnange. Ate ekyo kyokka kye kyali kisobola okujja Kafeero mu mbeera mu kadde ako kennyini ng'oyogedde ku bukatuliki oba kubukola kyoba ki nga waviirawo okumanya Kafeero yayagala obukatuliki. Era nze bwe bantu omulundi bensoose okulaba abatarespectinga bintu bya mukatuliki. Kafeero okumanya yayagala obukatuliki mu bintu bye bye yalinga akola ng'alina abantu bagamba ekintu kyange ekirisembayo bwe kiribanga nga waliwo ekigenda okukolebwa oba okukyusibwa mu biseera ebyo gundi yali tannafa Sepiriano Kizito Lwanga nga yamanye ebya Kafeero. Awo gwe yateeka ku bintu bye era kyakola bubi nnyo okuba nti kati yafa. Kati mugenzi yali amanyi buli kimu ekya Kafeero. Na bino byonna tebyandibaddewo singa omanyi ate Sepiriano Kizito Lwanga ate weewuunye yali muto wange. Yali muto wange. Teyandibiganyiza kubeerawo. Simanyi naye bwe baakwatagana. Wamma waliwo Bisirikiro yagenda n'ava ewa Kafeero ne yeesuula mu jjulumaawo
N'atambula n'ava ewa Kafeero. Najja n'afuna akazigo awo ng'okkirira awaali Umeme. Ng'okkirira Kabuusu. Yes. Awaali Umeme awo. Yafuna akazigo. Bisirikiro. Agambye ngenzi. Sikanga Kafeero awo we nalabira wenyiza okugamba nti we nalabira ku Kafeero ng'akaaba atuma emiranga nga ajja eba ssaawa mmeka ne bwamala ekiro ssaawa mmeka awo ng'avuga gondi ye najja awo landi gondi patro ye najja awo awaali ebiseera ebyo nga wasulawo Sekyewa naye yali asulaawo kyali Sekyewa omuvubuka bamuyitanga Kalimu Saava Nsubuga yayimba gundi yayimba Mabeete. Yes. Oyo Kalimu Saava Nsubuga nga basulaawo naye byembinga n'abaana ba Land Road ate basula ku mizigo egyo. Kati Kafeero yajjanga ekiro nga ajja buli lunaku naye nga buli okumanya Kafeero yali anywa. Naye bannange omwana Mungu amuwummuze mirembe. Tewali lwe yajja n'akonkona wa mukazi we nga buli lwajja akonkona walala. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi